Muli mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwo njagadde mbalaga omwami oyo. Omwami oyo bambi yafudde. Omwami oyo ayitibwa Nsamba Matovu. Omwami oyo bambi abadde muyiiya nnyo wano mu Uganda. Yali yatandikawo abadde akola obuuma obukuumibwamu abaana abazaalibwa nga tebanneetuuka. Omwami oyo yafudde. Kigambibwa nti yafudde bulwadde bwa sukaali, naye yalumye nnyo abantu abadde bamutegeera, ababadde bamumanyi, olw'ensonga nti abadde musajja muyiiya nnyo kuba obuuma obwo ekyamazima ebyuma ebyo bibadde babijja bweru wa Uganda okubireeta muno mu Uganda, naye omwami oyo yavaayo n'ayiiya ekintu ekyo, yalaba ng'asobola okukiyiiya ne buba nga busobola okukuumibwamu abaana abo abazaaliddwa nga tebanneetuuka. Kati omwami oyo obuuma obwo abadde abukola bulungi nnyo. Kati n'olwekyo twafiiriddwa nnyo omwami oyo abadde ayitibwa Nsamba Matovu. Ebiseera ebisinga amalwaliro agasinga gabadde gamukozesa nnyo kubeera nga abawa obuuma obwo bwe basobola okukuumiramu abaana abo abazaaliddwa nga tebanneetuuka. Njagadde mubabuulire y'oyo omwami abadde ayitibwa Matovu. Yatuvudde ku maaso, yafudde. Bwe kityo njagadde nkibabuulire, wadde abasinga mubadde temumumanyi, naye ate obuuma bwe mubadde mubulaba mu malwaliro mu abakyala. Nsuubira mubadde mubiraba ebyuma ebyo bye batera okuteekamu abaana abo. Omwami oyo yabadde abuyiiya. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.